ebiseera ebyasooka walingawo kamera nga okukuba ekifaananyi bamala teekako eno kantu kalinga akasepiki waliwo simanyi oba wali ozirabye nazirabako ezo kabeera nga akasepiki kabeera nga akasowaani nga okweditinga katugambe nti okutta omukolo okugweditinga ng'olina kujjayo olutambi olwo lwoba wakutte ng'ofuna makansi n'osalawo ki n'osala nti katugambe nti wano eno nakutte ng'omuntu abagole naye ng'omugole oba atunudde eri oba nga waliwo kyesaagalawo ng'okwata makansi ng'osala eno n'osala n'eno ebbanga lyobadde mu kamera wakakosa kamera mmeka kamera sizimanyi ngamba ezizo zeweegulidde nyingi ziringa ndabika nakasuka kamera ekkumi lwaki ate ani yaŋŋaana okugula oba baali bandagira kikyenoonya baali bandagira kugula Lusewa TV. Tukwaniza nate ku Lusewa TV amanya agesa mwanga bulijjo omwanjuzi w'ensonga wano ku Lusewa TV. Tuli ku YouTube channel yaffe atenga erinya bobosa kinga eriko Lusewa TV. TV waliwo ensonga lwaki weeri era yo sinsobi. Bobo typinga mwali oteka Lusewa noteka TV. Ate bwe tugenda ku Facebook tuliko Lusewa TV. So ne ku TikTok tuliko Lusewa TV. Onaku lwa leero nkuleetedde omukugu ate ono nga analyst anoonyereza ekimala ku kamera zino zola zetutuulamu. Omuntu wandibadde weebuuza kamera zatandika ddi? Kamera kyava ku kino zibanga zijja zezimanga abazungu bano bagezi buli kye bakola bagenda bakyongerako tebalinga ffe nti bwe twatandika okukola omulawo twakomako ogwo bo bagenda bongeramu ne bolaba mu masimu bakola nti samusanga esi bweti samusanga bweti okutuuka ku sawa yakati katwagala tulabe kamera zino zize zibaawo zitya kuva mu myaka giri gye tutaaliwo. Jjukira tuteekebwamu ensimbi abasanise junior schools banono nga balina branches 3 balina ematuga mu Kirwanira saako ekawanda ekirinyabigo saako ne Kawempe baleetera abaana twawumudde ate nga mukudda mutamu etandika omwaka ogujja tugenda kubanga tutandika bulungi emisomo gyaffe abaana mbaleete mbawa abaana basomesa bulungi abaana abala bateekamu ensimbi be balujja properties ate bano nga basangibwa amatugga banoonyeko enamba z'essimu zijja kuba ziyitawo ku screen yaffe bobe nga basobola okuguza ettaka ery'omulembe balina amataka balina acres balina amayumba ge batunda oyagala nyumba nga tojja kukaaba n'abazimbi nti banzibidde seminti jamu balujja properties basobole okubanga bakuwa ebintu ebirungi enyumba poloti batandika ku $5,000 kudda waggulu batuukirire basangibwa amatugga enamba zaabwe zijja kuba ziteekebwa ku screen yaffe obenga obafuna olunaku lwa leero nkyaziiza omukugu nga bwe mbanyonyodde bamuyita Robert Musanje onono nga munnamawulire azaabaddewo ebbanga lyonna talina gyatakozeeko buli kimu akimanya agenza obubero bw'eggwanga n'ajjayo biki byalina okujja okutuleetera ate ng'ekirala onono ye producer wa Lusewa TV sebo tusanyusa okukulaba nange nsanyusa okubasanga bagamba batya bagamba bulungi mpozi abeeyo esebo ogenda kubuuza ku batulaba osobole okubanga tutandika mu butongole. Yes, abalabi baffe aba Lusewa twesemye nnyo okubeera nga mutwekuumirako ebbanga lyonna wadde nga tubaddeko ne ka short break emabegaawo naye twakomyewo n'enkuba mpya babaddeyo nno nga bandibubi bagamba nemwanabadde nga mpita eyo nga bambuuza kiki ekigenda maaso kiki naye tubaddeko mu ka short break akatonotono ne twakomyewo ate ekirala tulina abo abantu abapya be twayongeddemu kivula twakomyewo nankuba mpya era balabi baffe tubasuubiza okutassa mukka era tugenda bawo ekirungi ekisinga. Tuyanzike olunaku lwaleero tugenda kwatwogera ku kamera naye tugenda kutandika kuziri kamera ano zezedda esitandikirwako bwe tutula ku mmeeza yaffe wano ndabawo nti tulinawo ebika ebyenjawulo ebya kamera saako neeno ennyini etukutte tugenda kutandikirawa tutandikire kuziri kamera ezasookerawo ddala
oba ogenda kuva eri oba otandikira eri? Yes, waliwo kamera fine tulina kamera zinene weziri ne waliwo kamera ate ezasookerawo ddala myaka eyo nga ejja 18 ejja kamera ezakwata ebifaananyi ebyenjawulo kuba ebiseera ebyo waliwo ebifaananyi ebyabeeranga ebya black and white ebyo mbiraba nnyo kati omulembe ne gujja nga waliwo gukyukana gujja gukyukana kuba ebiseera ebyasooka walingawo kamera nga okukuba ekifaananyi bamala teekako eno kantu kalinga akasepiki waliwo simanyi oba wali ozirabye nazirabako ezo kabeera nga akasepiki kabeera nga akasowaani kati nga akantu ako okukuba ekifaananyi light eri flash kali akantu kekakola ki kati flash yeriwo kati keka reflectinga ekitali kuzineena ate kati newagenda wajjawo kamera eza firimu oze bayita kamera eza firimu nga ye ekifaananyi kikuba omala ateekamu firimu ez'entambi ezo nga ebiseera bimu waliwo kamera ke nalinako nga okuba ekifaananyi ng'osooka ng'onyolawo oti ng'otambuza baali bagiyita bateeyo kamera yali yashika akakwatako ko ebiseera ebyo ndowooza nali nkyalina mu senior ebiseera ebyo neŋŋenda nkuba waliwo omuto wange yali amala okusibwako neŋŋenda nkuba ekifaananyi kati mala okuba ekifaananyi wenti nzijjamu firimu eyo njijjamu ndaba oba ekifaananyi kyenkubye kigenzeeko kumbe ekifaananyi gundi firimu yonna olumba nkoze eki bangise yo okuba ekifaananyi toyina gijjamu oyina linda firimu eyo yonna yonna nekolaki negwayo eyo firimu gyoyogerako bwe buno twayitanga negative firimu eyo nga egendako ebifaananyi byalinga 36 37 naye nga byalingamu 3 awo nyinza okuba neerabiddemu naye nga eyo firimu nga omala okuba ekifaananyi ng'ogizza mulungi mu kantu waliwo akantu kabanga akakebe ng'okatuuzaamu ng'okatwala ate Wilson Road nga bakatuuza waliwo gye bayita lab bakateeka mu lab eyo gye waliwo ebintu bye bakasaamu chemicals okudevelopinga ekifaananyi ekyo nekidevelopinga era nga bwe bamala okyoza nga bakasalako nga bakatuuza ku kifaananyi ekikola ki ekifaananyi kyennyini kwe kigenda so batugamba nti ako kennyini kuyina okuzaayo ate nebakuwolezamu ekifaananyi kira kino singa kiba kikubuzeeko basobola okukozaamu ebifaananyi nebibanga 5 bimeeka byonna byoyagala kasita kabanga wekali omulembe ne gujja nga gukyuka ne tufuna kaadi waliwo kaadi zibeera bweziti abalabi baffe kaadi zibeera bweziti memory card eza kamera kaadi ebeera bweti kati nga kaadi eyo gyoyingiza mu kantu kabeerawo kati eyingira mu kantu nga waneeno gyoyingiza kati ekifaananyi kiri kyobeera okubi kyokola ki kwe kituula kitegeeza omulembe okukyukira nti tuva ku zirigundi firimu tudda ku kaadi kaadi zino tuziddako mwaka ki kaadi ezo ndowooza yalinga ale 20s ale 2000s bibiri awo nga mu 2010 awo 2009 awo we twakyukira okuva ku mirembe egya firimu okudda ku kaadi kati ate waliwo na zino kamera zineeno kuba kati eno bagiyita Sony 360D abamu bagiyita PD eno nga woogiraba kati ate eno yo ya teepu kati eno ya teepu kuba twalinanga teepu bannange kati eno yo eno yabeeranga n'ekifaananyi bulabe nga kirungi naye ng'okijja ku teepu naye nga yambirigo zaalinga zambirigo kati era yemu neeno kuba kati eno bagiyita Sony Z1E era nga nayo yemu yo kati ate eringa upgrade eno zezasookawo nebalokaba zaakozino ate zineeno nga zikudde ekifaananyi ekirungi ennyo okukira ku kiri kati ate zino nazo za teepu nazino za teepu kati zino zo zina ekintu kye bayita zebras okureducinga katugambe light eyingira ennyo mu gundi olina okussaamu zebras kati ku screen waneeno nga olabira
gundi colors ezentulege. Okay. Kati ng'olina onnyola akantu waliwo akantu waneno k'onyola n'onyola okendeeza light era buli wezijja kitegeeza ekifaananyi oba okoze eki oba okyokyezza ekifaananyi okukyokya omuntu ayinza obutakitegeera kiba kivudde mu nnomo yaakyo nekifuuka katugambe nga white katu bayinza okutunuza taddemu light mungi light eba nnyingi nnyo nga n'omuntu oyinza okuba tokyamutegeera nti ono yaji Robert abalabi baffe baagala okutegeera ebiseera ebikadde mwayinanga obwanda simanyi oba tubulaba obwanda buno kalinga bulabo bwabeera mu limoti nga ndaba bwe bakozesa naye saakati ndaba amanda ebika ebirala byenkolesye kusoomozebwa ki okwalinga mu bwanda buno kansooke n'okusoomozebwa okwaliwo mu biseera biri kuba waliwo ebimu nga okweditinga katugambe nti okutta omukolo okugweditinga ng'olina kujjayo olutambi oluluba wakutte ng'ofuna makansi n'osalawo n'osala nti katugambe nti waneeno nakutte ng'omuntu abagole naye ng'omugole oba atunudde eri oba nga waliwo kyesaagalawo ng'okwata makansi ng'osala eno n'osala n'eno ng'olutambi olwo ng'olusala kati oluvannyuma lw'okusala awali ekintu ekyo wosuubira okubeera nti wewali ensobi eyo ng'ofuna solo tape ng'ogattawo woti ng'olutambi olwo olugatta naye nga kali eri akafu obadde toyagalawo nga wakajjeewo nina kyenalaba ogattawo bugasibwa oti nina ekira kyenalaba nti okusoomozebwa okumunze kweninga kwenda nti abamu baalwangawo nti ebifaananyi bino wayinanga okubissaako tugeze obipangamu alubamu ng'olina obisaawo naye nga ne negative era olina ogigoberera nola nti oba yeeno yennyini nalabanga bagirabe bati nalaba nti kyokka nno ng'alabanga ekisiikirize nalookategeera nti kati kikano negative kagenda kuno kati n'ekyo nakyo kyaliwo kati ate n'ensonga endala nti okwoza ekifaananyi ekyo wamalanga genda mu laabu ebifaananyi ebyo bidevelopinga naye kati ate ekiriwo essaawa zino tokyayinza kumala genda mu laabu bw'ate badevelopinge nedda ekyammalangamu okwata bukwasi kaadiyo ng'ogenda ku kompyuta wali nga bakola ki baprintinga mu dakiika 5 biba biwedde naye nga wali olina okwoza ebifaananyi olina okukuba ebifaananyi n'olinda firimu eyo neggwayo kitegeeza banene abaatambulanga mu byalo katugambe nti ewagundi bakuziza amazaalibwa kangende mukubeyo ebifaananyi 3 ng'abennaku zino nga olina osooka okulinda kaadi eyo okulinda firimu eyo emala okuggwayo kiki kyama ki ekiri mu kwoza ebifaananyi ebyo nga ndaba babyoleza mu nzikiza anti oba oliawo chemicals ezo ndowooza zirina nze nayagalanga okuyingirangayo waliwo ekyama ekikusike nange kyenyinza okuba nga simanyi naye nga ye technicality eriwo nti babyolezanga eyo mu nzikiza mu laabu bagiyita photo lab era newogera kati ebiseera ebisinga ngaawo ku Wilson Road ozaba nti waliwo photo lab gundi simanyi Neptune biki ezo na photo lab bayolezanga ebifaananyi ebyo ebyedda bwe ntula kamera zino ezakakati muyina kimuyita lens nezino enkadde zayinanga lens tewali kamera etaba na lens lwakuba kati katugambe kati ngeno lens yako epaako ogiraba yeeno ate ekitali kuzino nti lens yayo yo yeeno eri inbuilt teyavangako teyavangako ogiraba yeeno lens yayo tewali kamera etaba na lens kuba lens yeyamba kamera okulaba ekifaananyi ekiri mu maaso either okukisembeza emabega oba okukyongerayo oba okukisembeza kati amanda g'ennaku zino nga tuvudde gali yali obwanda buli obutono bufaanana nga butayiga amanda g'ennaku zino gali gatya ggo amanda g'ennaku zino ate go malungi nnyo amanda malungi lwakubeera woosanga feeke bakuguza feeke kuba kati olaba lineeno heavy duty lisobola okuba essaawa katugambe essaawa nga 9 heavy duty kikitegeeza ekyo
Eve duty kitegeeza oba mu lulimi olwangu nali kiisa obuwangazi. Disobera ko obunene. Okay. Likubira ddala. Ekitali nga wate ku mandagali eri agasookawo. Kamera zedda. Zalinga za bbeeyi okusinga ez'ennaku zino. Era kuba kiringa kati kugamba nti no emmotoka model 1999 nti yali ya bbeeyi ebiseera ebyo naye kati wogireeta ku mulembe gunene eba ya layisi okompeyalinga n'omulembe ogwalwo. Kitegeeza nazo mu biseera byazo zalinga za bbeeyi mu biseera byazo kuba ne ssente zalingawo ne ssente era zalinga za biseera ebyo. Naye kati wogamba nti no gireete mu biseera bineeno oyinza nosanga nga waliwo kamera gye bakuweera obwerere n'otagitwala. Katugambe ng'eyo pidi oyinza ogitwala nti ogitunda n'emitwalo 10 ne batagikuwa oba 5 naye nga wali zalinga za bbeeyi nga ziri na mbukadde. Webale gwona akyatugoberera ku Lubalusewa TV jukira tuteekebwamu ensimbi abalujja properties bano nga basangibwa Matugga. Tukyali ku kamera twaleese omukugu waazo azitunnyonnyole tulabe kiki ekifa ku kamera gwabali tagimanyiyo era ajja kuba tulenda ku miwende ennaku zino bwegiri wandyagadde okubanga wegulya akakamera konolango nako ewaka abantu abasinga babeera n'ebintu ewaka nga bwolaba nti omuntu tetukyetaaga ate kugamba omuntu ewaka olina okubanga olina ebintu bisaanizo tugeze ejjambiya enkumbi abantu bakubbe okubanga buli dakiika njazika ku kino ejjambiya ng'ogenda kutta muntu tema muntu abantu balina nti ebinza okuba gwe waka tolinayo bintu byotemaatema naye abantu batemaatema ebintu ng'abalina we balima. Kati nze ejjambiya njagaza ki nga mpangisa ojja kuvaawo era mulodde wakojja kuboyera zitookikola. Tuli ne Robert Musanje agenda kuba tubuulira emiwendo gya kamera gino. Ekirala emiwendo gya kamera gino ennaku zino batuleetera Google nti oba osobola okubanga okola ki ng'okebera n'olaba ki sente ziri bwe ziti. Kamera esaakati ziri mu sente mmeka? Kamera kyekintu ekyebbeeyi era ne kamera jasi okufaako obufi ekintu nga kyafudde oba tolina mitwalo 5 okudda waggulu oba 10 nga yalayisi okukanika obukanisi jasi repair kamera ekintu ebintu byayo spare wire abawa bbeeyi jasi ka fiber oba fiber kayinza okumalako emitwalo 10 naye kisinzira kamera kijoyagala. Katugambe kati nga kaneeno oyinza okasanga mu milioni nga 2 n'ekitundu. Bakajja batya? Eno Sony Nex VG10. Milioni meka? Nga 2 kitundu. Then wakati essaawa eno Canon ne Nikon ze ziriko waliwo Mark 2, Mark 5, Mark 4 zirangingira mu Mark. Naddala ezo eza Canon ezo gisangaka ku milioni nga 7, milioni 8, 10 kisinzira gundi ki ne lenzi yennyini ematalinga balenzi osobola osanga lenzi yokayoka ng'eri mu milioni 3 kitundu. Kati wogatako bode ya kamera bode kyekino oba bode yeeno kati eno ye bode yeeno yakano ka Nex VG10 ate eno ye lenzi yako segeza wokamountingako woti oloba ofunye eki kamera eri complete. Ebintu biri ebisinga okwekyanga ku mikolo omanyi bana ababategese keeki balina akakantu ke bakuba bagiyita pompa ebiseera ebisinga dijja kuba oluyimba ne biggwayo eddakiika yokka kuba n'egaana era bagenda okukakuba ebiseera ebisinga bakakuba byawedde ddala keeki bamaze ddogisala kyekimu ne kamera zino oli ayagala okukoona bw'ati obulanga ebuukako kisoboka anyiga ng'egaanyi kyokka obudde bwayagala okubiramu ekifaananyi ekirungi lwaki ebintu ebyo birimu ebintu akuba yaba atya ebiseera ebimu lenzi esobola okubeera ng'egaanye ocommunicatinga ne bode kuba lenzi eyo eriko amannyo agatuula ku bode wayinza okubeerawo miscommunication between bode ya kamera oba lens.
so ekyo kiyinza ogiviirako oluusi mandanga ago bintu bingi gwolooza twafunye abakugu abasookanika obulungi ku kamera zino mu Uganda wano bangi nkumuli tutobamalaawo lwaki olumu tuzitwalayo ati tudda nga ate erina byeyekyanza ebirala anti ogwo muze gulimba makanika bonna osobola otwala ekintu tonakikanikira waite eddakiika 2 nekiddamu nekifa ye aba akimanyi nti no nakanisa akantu kaneno nakakanise bubi nkakanise bubi kasobole okufa amangu oddemu okakole ki okandeetera nzemu nkanike kiringa namwe abavuzi b'emmotoka omuntu akanikira emmotoka yo waite eddakiika 2 nefa noddamu ayagala okomeyo abanga akufudde olusuku so ekintu kyonna ekyo kanika ebbanga lyobadde mu kamera wakakosa kamera mmeka kamera sizimanyi ngamba ezizo zeweegulidde nyingi ziringa ndabika nakasuka kamera ekumi lwaki ate ani yaŋŋaana okugula oba baali bandagira kikyenoonya baali bandagira kugula noonya kino nti omulabi waffe walubaluse wa tv yandisobodde gula kamera kijasobola okulwa naye nga tagulaagula nedda kiringa gamba nti nno nina kamera eno ngikozeseza emyaka 2 naye waliwo kamera ate esingako gyendaba nti esingako so okuba siina sente nga jakwebera ne kamera yange awo tekiina buzibu osobola okusigala ne kamera yo gutali musango kamera kyomuntu yandiguze nasobola okuwangala naye kasitebanga emufevalinga olwakuba waliwo kamera mu China nagulako ku kamera mu China nga ogisaako eteekako ekigambo welcome neyakakala ggulu teba nnungi yali mu China oteekako ekifaananyi kyogala bwereeta welcome ebanfu nedda si kyengambye mbadde manyi nti kuba n'amasimu tugalina sigambye nti ereeta welcome erebeera nfu nkugambye eri kamera yali mu China nga osobola okuba nga orekodinga wooti nereeta kala bbulu nobeera nga orekodinga wooti nereeta oba ojjukira tv ezaalinga eza black and white ezaleetanga omuzira sebyo saaliwo bana yogera na bojje yogera na bebi akacwa akasasesa kugamba mbu wali wangaana okay mwebale mwenda okuva ku kamera endala oba okusigala Robert Musanji takoma lojjo tujja kuba tubuza mwebale mwenna abatulabye abatugoberera mu commenting mu liking mbadde Robert Musanji ate nga katabira wali abaddewo nga akwasaganya emirimu gyonna mwebale kubanga mutuwagira mwebale kutugobera jjuka twaze bagita Lusewa TV nkuba mpya bwetwaze abantu bagambi ene ebadde patch 1 first edition tukomawo ne second edition oba oliawo ne third edition okay tujja kubakomawo tujja balaga engeri editing engeri gyazenga akolebwa mu software eyo yakola editing okay yes bwekiri ekyo kyo mukitegedde tujja kuba tubakomezaawo Robert Musanji abanyonyola abalage bazze beeditinga nga bati bifaananyi bino n'okutuuka esaa kati tulina ne drone nazo tetuzoogeddeko waliwo drone nazo tujja zoogerako mu kiseera tuyanze siibula abatulaba mbatumiddeko nnyo mwebala otulaba mwebala otwegeka amaaso mwebala akadde kammwe basponsa baffe nammwe tubeeyanza nnyo Sunset Junior School ba Sebalu Properties n'abalala abali ero bonna ate era nkuba omulanga abantu abali ero bonna abatulaba mu ngero tuwa ebirango kuba we mutali naffe tetubeerawo kituufu nnyo we mutali tetubeerawo sponsorship yammwe yetuyimirizaawo naffe oba oliawo osobola obayiyiza content nyina muwala wange nga simulala muwala wa Sebalu Properties happy birthday Kia amazaalibwa ge ga leero tumwagaliza ebirungi byonna nze gweyagala ntumireko eso ntumidde kabebe mwebale nnyo endala anyogera okutumira kuleeya kato nkulaba otulaba buli dakiika wonna lwaki mugambe simwagala mwebale nnyo mwebale endala we call it a day bye bye.
Lubalusewa TV.